Wabale nnyo Sandra Nabagala n'omulabe mulungi yeekumidde ku BBC Telefayina kakati nga bw'olaba embeera nga bw'eyimiridde akawungezi ka leero kagenza okutuuka nga tutuuse wano ku kigo ekya St Anthony Parish ekisangibwa wano Emijeera. Olugendo luno twalutandika dda era tuzze tutambula abadde agoberera Telefayina enteekateeka zonna obadde oziraba bulungi nnyo. We twogerera kakati tugenza okujja ku mpewo babadde bamaliriza okusoma sapule era nga bafukamidde mu maaso g'ekibumbe ekya Maama Maria. Gwamanyi lwaki sapule esomebwa omanyi bulungi nnyo nti sapule eno eba yeekuusa ku kuba nti abantu bakatonda bajjukira ebyafaayo ebyenjawulo oba events ez'enjawulo ezaaliwo ebiseera omwana wa Katonda omulamu Jesus Christ we yali nga akyaliwo ate ssaako n'okulaba nga bayita mu Maama Maria okubanga basaba essaala zaabwe okwegayirira n'okuba nti bongera okwetukuza mu maaso ga Katonda nga bayita mu Maama Maria okutwaliza wamu. Kale enteekateeka bwe zityo bwe zitambudde olunaku olwaleero. Tutambudde kilomita 28 okuva waliwe twasuze kafo okubanga twolekera wano Emijeera okutwalizamu enteekateeka zonna bwe zityo ezitambula. Olunaku lw'eggulo bwagenza okuwungeera nga tuyingidde essaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buluuli. So kakati tutuuse wano Emijeera, olugendo twalutandika dda okuviira ddala Ennebi ne tujja e Pakwaki ne tujja e Karuma ne tujja nga tusenvula olugendo lwaffe okutuuka e Bweyare okutuuka e Kigumba okubanga katwasuze kafo olunaku lw'eggulo ate olunaku olwaleero tugenda kuba tusula wano Emijeera. Kilomita ezisoba mu 2 ze twakatambulako, ekitegeeza nti ku kilomita 438 ze tuteekeddwa okutambula. Olugendo ddo tutuuse mu makkati era tugenda batusenvula mpola mpola. Olunaku olw'enkya n'okwosa enkya wiikendi weenaggwerako tujja kuba tusembedde nga tutuukidde ddala okumpi ne Namugongo. Olugendo luno balutambudde n'omulamu ogugamba nti oba enteekateeka ez'omulundi guno zigamba nti ku lwange n'ab'enju yange tunaaweerezanga Katonda. As for me and my household we shall serve the Lord. Kijibwa mu Yokaana nabwe kityo we batambulira gwe gumulama kwe batambulira era buli kigo kwe batuuka abasimbawo emitima 24 ng'okujjukira abajulizi 24 okuva mu bakatoliki abafiirira eddiini yaabwe. Buli muti bagutuuma erinnya ly'omujulizi omu okusobola okumujjukira n'enteekateeka bakawefube essaza ly'Ennebi gwe liriko okulaba nga bataasa obutonde bw'ensi. Nga bw'olaba emabega wange sapule yo bamaze dda okugisoma era mu kaseera kano bali mu kubabuulirira n'okwongera okubagumya ku ngeri ki gye bateekeddwa okutambulamu olugendo olusigaddeyo n'okulaba nti obumulumulu obubadde bujja nga tutambula nga omanyi nti temusobola kubulamu bumulumulu bongera okubutereeza n'okugolola amavunya agakyagaanye. Tugenda okutandika olugendo lw'enkya okugenda e Sisiira ng'ensonga ezisinga obungi zimaze okugonjoolwa obanga ebisinga obungi bimaze okutambuzibwa ddala bungi. We twogera kakati olugendo ddo lwakunzeemu mu ntandika lwali luzibu olw'ensonga nti abasinga obungi gwe mululi gwabwe ogusoose okutambula okuva Ennebi okugenda e Namugongo oba okutambula olugendo oluwanvu oluli mu kilomita 4. Nabwe kiti abasinga obungi baafuna okusoomoza nga tutambula nga tutandika naye kati abasinga bagenze muzungu kyagamba they are gaining pitch and momentum. Abagenda bapiikinga mpola mpola era gye tukoma okweyongera olaba nga okwagala kweyongedde ate n'amaanyi n'essuubi weeriri nti gye bakoma okutambulako kilomita ne bajja nga bagattako kibazaamu amaanyi okutwaliza awamu. Olwaleero wano tusimbye amakanda ku kigo ekya St Anthony Emijeera ate olunaku olw'enkya tugenda batusimbula okuva wano tusuubira okuba nga tujja kusula Sisiira mu nteekateeka zonna okutwaliza awamu. Bwe tutyo bwe tutambudde tujja kuba tukutuusaako ebisingako awo mawulire gaffe ku ssaawa 4 ageesigika. Nze Hasif Sekiwunga ndi ne Davis Muhumuza ssaako ne Richard Musoko okuggyako nga Sandro ina kyoyagala ntangaazeemu naye embeera bw'eti bw'eri mu kaseera kano.